Leero mu Jakaka wuwo. Abavubuka ba UID batamidde Ssenkagale wa DP gwe balumiriza okubazza emabega baweze okumugoba mu ntebe y'ekibiina kino. Ate tumanyi Mao ani amukozesa alemereddwa okukola byateekeddwa okukola mu Democratic Party. Wasu abategezeza n'okulonda kwa mulema yagenda n'agamba nti it will be 1 year omwaka banzijuza ebifo abakulu nga bavudde mu West. Naye ekyo kyamulema yatawanya buli muntu. Ono omuntu omwalika ekizibu lwaki ensi yonna bw'esongamu olwo. Mu UID azatukuba emiggo azakola ebintu eby'enjawulo n'ekirala kwe kulemesa obukulembeze buno okutambula. Leero mu Jakaka wuwo. Gavumenti esuubiza okunoonyereza ku bakozi abasasulwa obubi n'abatafunirako ddala egamba kino kyongera okuzingamya ensolooza y'emisolo. Naye omanyi nti waliwo n'abamu ababeera mu ofiisi nga basasulwa gavumenti naye nga tebalina mulimu gwe bakola. Awo mbadde nsaba nti teekako kamera esobola okulondoora abantu kubanga waliwo okuvumirira ofiisi ng'ali mu ofiisi naye takola, ali ku simu, ali ku kompyuta naye azanya kaadi oba azanya matatu. Leero mu Jakaka wuwo. Katikkiro Mayiga agaddewo olusirika lw'abakulembeze mu Buganda oluyindidde Ssese abakubiriza bulijjo okumanyagana n'okukwatagana. Olusirika lwa mugaso omuwanika abitubuulidde lutuyamba okumanyagana tuleme kubeeraawo nga tuli wala nnyo buli omu okuva ku munne. Bwe tuba nga tulinga emmotoka tolwate emmotoka byonna bibeera wamu neetambula ne bakaba akawaya naffe tusala kuba bwe tunga omuntu omumanyi ne mutulwala musekako. Ago n'amalala ge tulese mu Jakaka wuwo. Nga twagala bayimaamu bategeere nti nno basobozesa abasiraamu mu muzikiti gyabwe okwekulaakulanya. Bawulira saakoozi bo nga tebazirina nabo benyigire mu saako basobole okubeera nga bekulaakulanya.